abawala mukola ebintu by'ekisiru ebitagambika kwegamba tosobola kunga nze okumanya abawala kwegamba I can't understand ekitonde ky'omukazi kyewuunyisa nobeera n'omusajja n'otuuka ofuna olubuto nga tomanyi linnya lye lyakubiri musobola wagamba nga ye kafeero nga gwe nakafeero what will you do okataba akantu ako ekyokubiri tosobola kuŋŋamba gwe omukazi ndi ku mukazi sinagenda ku musajja omuwala otuuse okufuna olubuto mu musajja ng'abeewaabwe tolinayo baŋŋanda basukka banna oba bataano n'ofuna omusajja olubuto obaako ekikyamu ku bwongo bino mbyogera kubanga nze njagala ku Valentine okuba ettooki mu relationship gy'olina. Ekyokubiri abakyala njagala obbasooka kino omusajja towasa musajja ng'owasiza 6 pack ayina kabode ayina ki. There is a future beyond 6 pack. Ye ki kutwalisa ku musajja ayina 6 pack nga ayina 0 pack mu bwongo. You don't need that guy. Kubanga ababiru gesi bandibadde ne 6 pack ba maximum zogubaga bandibadde ne 6 pack. Ekisinga obukulu kyoyagala mu musajja is security. Omusajja oyo asobola okuwa security ya future. Obwo bwana tebana laavu. Let me tell you. Bw'ozaala mu musajja ngamba abawala abali eyo nadduka va ku bino ebyokweyogeza obweyogeza nti olabirira mwana wo labirira ng'obala omwana wo akula mu myaka 4-5 genda ewaabwe w'omusajja bagamba ono omwana wa Kaye Wisdom nawe kenyinyo lema kuddira ssente zo ze wandiguze mu kapoloti k'ekikazi ziteeke zonna mu mwana oyo omwana waliweza emyaka 16 tagenda kujjukira bya baba batono abaana baba batono abajjukira bamaama baabwe. Nze emmotoka yange gye nasooka okugula nagula emmotoka nenjitwale wa muganda wa mama wange bafaanagana ng'abalenzi ffe tufumba kamwi oyo Dani gwe mulabye ffe tufumba ffe tuwata naye ng'ayogera ekintu kinneewuunyisa ng'agamba nti mbayigiriza emirimu muleme kubonyaabonya abaana b'abandi be muli wasa. Nze buno bulaba buno buli woolabanga buno mba nva ne leero gyensula nkedde kwoza nze wengende waffe mu kyalo buli omu afulumya engoye nze njoza nebuleega baganda bange bakimanyi kati waliyo abansinga ofumba bali nga bafumbye abalenzi ffenna tugende waffe abawala bava mu mafumbire abalenzi ffe ono afumba leero ono dudi nze bamanyiko kwoza nze njoza ne mama affe yatugamba mbayigiriza gino emirimu muleme kubonyaabonya abaana b'abandi. Maama wange namulabako muganda wange Ivan yasooka okuwasa kubanga yasulanga kumpi bw'ati ne ngamba bannaye nkale nga tosobola kuboggolera mukazi ye yali maama wange. Omuwala atakwagala okuva ku manda aba ne expense bebi waliwo olugoye lwe nalabye n'endujjayo batubanja $7,000. Ku lwokubiri bebi nze nno njagala kulya cafe javas. Ku lwokusatu ayagala kulya KFC. Ku lwokuna tayagala kumanya musaala gw'ofuna wabula akusaba $15,000 oba 2. Ku lwokutaano ayagala genda mu sauna. Ku lwomukaaga mbw agenda waabwe akomewo ku Monday weekend aba agenda waabwe kumba asobola okuba nga agenda wa Tom. Omuwala atakwagala aba mugezi wabula akwagala aba musiru. Omuwala akwagala mwe bavubuka mu asobola n'okuleeta ssente z'akola n'aziteeka naawo ne muzipulaningira. Neosobola okwagala evvubuka nga neriba teryasenyeza lyagala kiisa awo kigamba neriba likola lite lyonna liri awo wajjidde we lyagalira ebintu byonna ebigundi biri eno ebintu biri eno ebyenkwawa biri eno kigamba that is a problem. Kati oyo omuvubuka kyamimu tokkirizanga musajja kutuyanirako nga womubalabalamu bwoti wallahi tayina kiddako. Anti kakati be abasajja bemutomera be batomera abawala abali eyo bw'obanga n'omusajja n'amala omwaka myezi 5 omwaka kale ne guggwako n'ogwokubiri mu famire yammwe mmwe abakyala nga teri naamumanyi osobola okubanga nnono you are destined to doom. Kubuulira waliwo ebintu mbijjemu amalala nti mulembe no bw'oba n'omukyala ogwe kansooke ku bakazi omukyala w'oba n'omusajja nga teyeegomba nakubuuza muganda we yaaliwo oba baaba we yaaliwa mulabeko kitegeeza oyo omusajja osobola okuba watomera. Omulabi waffe omulungi wa The Flashlight Hughie tukwaniriza
ku lunaku olwaleero olunaku olw'abaagalana olunaku lwe bagamba nti Valentine's Day luno nno nga lwava ku Saint Valentino naye olunaku olwaleero twagala tumanye Kaye Wisdom ani mwagalwa we ani gwagenda okuba nga atwalako out ku lunaku lwaleero ani gwagenda obba nga asanyuka naye olunaku olwaleero omukulu Kaye Wisdom omwana w'omulalo omu bw'ati the only man from the male clan tukwaniriza leero ku lunaku lw'abaagalana Valentine's Day olowoozaako bana ndowoozaako bulungi yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo ndi musanyufu leero ndabye baganda bange babiri bazze onazze jangu buze ne ku bantu balabe ne ku nnyindo bulungi jangu yimirire wano bakulabe fa bali ajawo yimirire wano mulaba bulungi mumulaba ono ava mawokota soko buze tubali kumukumbuza ku byabaagalana ono ne muto wange omulaba tumulabira naye yafuna sente okunsooka ono golaba ate mukozi ono tuna muzeyi waffe Tom Semajwali yakulembera abalunzi b'enkoko enganda mu Wakiso district otegedde bono balina kati noono mulunzi kroira simanya bitema okota buza kubatulaba balabire ddala mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba nabatuwuliriza yenze ono nno muganda n'ebigambo bingi nnyo nze erinnya soogera nnyo mangi gwogogera bulijjo abatulaba nva mu famire ya Rutranke nga tuli twava eri otegeerayo gitusagala batuziike mu mazzi eko waliyo ettosi lingi no ensonga enkulu ya Valentine kubanjagadde ogende kutwala Valentine w'oyo ng'omaze okulya nga bwe kimu wakakiteredde manyi kibi nnyo okuva ewaka ne lavu tenyuma ng'eka teri mmere kitegeeza ensawe emutali mu kantu lavu tenyuma kati no Wisdom y'emmere yo biwedde ono nabagamba abantu manyi batunyooma nnyo n'ababeera eyo avuze emmotoka okuva emawokota nga ndeetedde mmere otegedde lavu eyo abatulaba nga gonyima mu America ono mwekangiddawo ng'avuze aleese emmere ku Valentine sebo nkwebaza nnyo abatulaba ono ffe waffe wali we tuva emawokota oba empambire tugirawo we wava eŋŋoma mu Uganda yonna eŋŋoma zonna zijjembe zotomalina kumanya zivaawo kati bw'otuuka waffe empambire naye tetuli bakozi baazo ffe otuuka empambire awo ffe tuli balunzi bankoko bitya obuuzabuuza famire y'abalutirwankejje sebo nsanyusa okulaba abakyasigazaako ettaka ku kitundu okwo eryaffe tebalitwala kuba ffe tuli bataka abaana b'abalaalo kyeŋŋamba ku ensonga y'omulamwa guno kyinza okugamba nti abakyala bandiwadde manyi ojja byogerako baalyagadde nnyo abaami baabwe kubanga okwewaayo nze Daniel nenjagala anti amanyi matanso gafuna mpola nensituka neŋŋamba Shamimu ono mututte kitegeeza neetisa ebyabwe byonna ate neetikkayo bibye ebisinga ebizibu ebirungi bantimyewo katono nkuba ekyokulabirako muganda wange nti bwolwo nze ndwadde Shamimu mukyala wange Shamimu walaba bbaawe alwadde adduka waffe tagenda waabwe taata gundi eka muki mulwadde Shamimu walwala nze sigenda waba Shamimu ŋŋendera waffe webanga jubiri birthday ŋŋenda ewaabwe nembaga olaba ebirungi kyentegedde mu byoyogera mukazi wo waba Shamimu walwala tagenda waabwe agenda waffe naawe woolwala togenda waba Shamimu era ŋŋenda waffe kitegeeza ebizibu byonna lwaki abakazi abo tebakwata ebira ku nnaku nga luno ne babituwa ne batwebaza sinna nnyo bingi olunaku si lwange nguddemu lugwe nno bebo baganda bange nja kugenda mbalagayo naye nsanyusa omula ku Valentine mwekanza nkoze surprise andeetedde emmere nange nyina abatwagala kale sebo kakati Shamimu kangu manya abantu ambagenda ne bagamba omusajja asiba oyo mu nkoola bitya naye yo mulabe mweru nze nabagamba ndise wava face nze mumbejja nga woogiraba bebanzaala ate yesiba mbejja kakati naye alina kyayogeddeko n'agamba nti omukyala walwala agenda wa mwami era n'omwami walwala balina genda waki wa mwami aye kati abasajja ngaawo boogamba nti Valentine naye tatwalanga eyo effort n'agamba nti kangendeko wa mukyala wange Valentine n'omubuuza mugamba anti kakati beba abasajja bemutomera bebatomera abawala abali eyo
bw'obanga n'omusajja n'amala omwaka myezi 5 omwaka kale ne guggwako n'ogwokubiri mu famire yammwe mmwe abakyala nga teri naamumanyi osobola okubanga nono you are destined to doom. Kubuulira waliwo ebintu mbijjemu amalala nti mulembe no. Bw'oba n'omukyala ogwe kansooke ku bakazi omukyala w'oba n'omusajja nga teyeegomba nakubuuza muganda we yaaliwo oba baaba we yaaliwa mulabeko kitegeeza oyo omusajja osobola okuba watomera. Let me tell you, omusajja asobola okuba nga ate ewammwe kale nga talina bulungi ssente naye tekimugaana kumanya ku baganda bo. Ate omusajja ategeera omulaba baganda bo bakyadde oba muganda wazze omulaba omulaba embuuza oba mbuuza mu ngeri ya ccali oba mu byati. Otegedde kye ngamba. Ekyokubiri abakyala njagala obbasooka kino. Omusajja towasa musajja ng'owasiza 6 pack ayina kabode ayina ki. There is a future beyond 6 pack. Ye ki kutwalisa ku musajja ayina 6 pack nga ayina 0 pack mu bwongo. You don't need that guy. Kubanga ababirugesi bandibadde ne 6 pack. Ba maximize ogubaga bandibadde ne 6 pack. Ekisinga obukulu kyoyagala mu musajja is security. Omusajja yasobola okuwa security ya future. Naye osanga nabadde nkugamba osaala okusanga omukazi ng'omukazi azadde nze mu covid omuwala yajja nga yafuna olubuto naye nga takyalaba musajja naye nga ekyannewuunyisa nga mumanyiko linnya lisooka nga tamanyi linnya lyakubiri nga n'ennamba ze teziriiko. Abawala mukola ebintu by'ekisiru ebitagambika. Kwegamba tosobola kunga nze okumanya abawala kwegamba I can't understand ekitonde ky'omukazi kyewuunyisa n'obeera n'omusajja n'otuuka ofuna olubuto nga tomanyi linnya lye lyakubiri. Musobola wagamba nga ye kafeero nga gwe nakafeero. What will you do? Okataba akantu ako. Ekyokubiri tosobola kuŋŋamba gwe omukazi ndi ku mukazi sinagenda ku musajja omuwala otuuse okufuna olubuto mu musajja ng'abeewaabwe tolinayo baŋŋanda basukka 4 oba 5 n'ofuna musajja olubuto obaako ekikyamu ku bwongo. Bino mbyogera kubanga nze njagala ku Valentine okuba ettooki mu relationship gy'olina. Otegera kye ŋŋamba. Ekirala kye njagala mumanye mu abakazi afe abasajja naffe tufuna labor pains. Abaana embuto abaana bimugenda okuzaala naffe tufuna labor pains mu bo. Abaana tutya nze omwana wange oyo eyamuzaala we namutwala enankani mengo Dr. Ndiwala nakyaliyo bwe yantunulako bwati naye sinafuuka wakabi nnyo yatufunira akayumba private n'abeera wiki namba naye nga nfuna abajja okutulaba mikwano gyange ne bali naye nalinako omusajja omu ne mugamba munaye ina omuwala ali emengo bitya nange ali mengo lwaki omututte emengo kugenda amalwaliro agali wano n'otutwala emengo konze munaye nawete mutwale mu ga UP amalwaliro gammwe simanyi oba ga gavumenti ago amalwaliro ga gavumenti ya Uganda gawunya oluso okuva kwa sukaali aliwo paka ku dokita agakolamu ne ku kitanda kye bakutaddeko kiwunya oluso. Ntwalayo mwana we bandi yambuuza amaze bbanga ki emengo konze wiki gwe nja kukuba ti konze wiki naŋŋamba nti oyina sente mmeka ku akawunti. Abaana naffe batulumira mu nsawo gwoba oli bwoti okola bwoti nga ffe batulumira mu nsawo tweraliikirira. Owulira kyenkugamba nti nno omwana katulinga abagule miliyoni 5 miliyoni 6 be baana okitegera kye ŋŋamba. Kati gw'omuwala bw'olaba omusajja akubeereddewo omusajja oyo nti wamuzaalamu n'abeerawo ku lunaku lwa Valentine wandibadde ogenda nayo n'ogula ekimuli newe kiba kya 1000 n'okimutwalira. Tulina ennaku z'abakyala tetulina na z'abasajja. Kati gwe omusajja wo mukole Valentine ebeerenga y'olunaku lw'omwami wo n'ogamba nti let me tell you luno olunaku lwandibadde nze njagala okugamba abatulaba lubenga beekuba mu torch mu relationship ze balimu. Okiwulira ekintu ekyo relationship yeeyimiridde etya. Osobola okubanga nze sigamba bakazi tigenda ofuna omusajja nga alina ssente bitya naye ate kyekikunoonyesa ku musajja omwavu. Nagamba Misa Kisemakula nti oluyimba lwesitayagala naye nga lunyuma baluyita njagala nga bwendi. Nze ngende neekolako
nenonyeza busente bwange nzije nkwagala Shamim ngo woli n'empisa zo ne kafanku naliwo inze Wisdom sisobola kwagala nga bwoli no nga wendi mukulwana okwerongosa n'okwetekeko kwagala nawe weekoleko biweekolako sisobola kwagala nga woli ng'owunye olusu n'empuuta no ene mugamba submissage oluyimba lwo olunyumira naye nga sirwagala lwebayita njagala nga nkwagala nga wendi hawo nze nkwagala nga woli ndeno ndimugula bikopo masowani gabumba nekolako Shamim nkutwale wembeera gwe nkusange mama owunya byesobola nakutegeera ate naku zino simwe mwakola enjala ezikomeno oba munaaba mutya kagamba mwatusobera busobezi I cannot just come to kukwagala nga woli no kakati ekyo kitegedde ekyo naye ate kisinga wenzira anga nkyali kumma omuwala bw'obanga olina omusajja kubanga kuno omulembe gwafa tulina gavumenti kati ngano mu Uganda zitutwala kaguddeyo n'abatufuga tebaagala kuva ku buyinza tekikweta nga bano abatufuga we batuyisa bakitaba akajiji we batulisa akajiji Shamim teweetaaga ate musajja agenda koza kajiji gavumenti za Africa zituyisa bubi zitunyigiriza mu relationship twandibadde tufunirayo ssanyu. You don't need a guy awunye obwowo nga mukaaga. Shamim lwaki okiriza omusajja okutuyanirako nga wamala okutuyanirako talina future. He doesn't even look for the future. Tamanyi kiddako. Tamanyi kiddako nze nalabako mukwano gwange nga afuluma ewaka nga tamina gyagenda bwati nga nze musuza naye adda nga ayiiza ate nga si mubbi ng'agenda ekatwe ku maduuka nayinako omuvubuka omulala yamala ewaka emyaka 2 nga ajja naripoti nga ewaffe naye ng'atambula ne fayiro naye nga naffe tetukimanyi nti agoba visa yagenda UK era yamala n'agenda otegedde bano omusajja nga woba naye mbuliri osobola okuwamuka bwoti n'omulaba nga atudde ku ntebe ali mu kulowooza n'omugamba gundi obadde kimanyi oli musezi nti nedda badde ndi wano ndi mpalabala ku ssente zitulina ku akawunti njagala kugula neiba waffe oyo ng'oyo yayogera ebyo bano omusajja nga asolokeeraawo n'atandika okulamuza ku motoka enkadde n'akompayaninga notes yoyo omusajja gwe weetaaga bano omusajja nga watunda bwati asobola okujja naga Shamim bangambye ekakiri tusobola ofuna eka 3 buli eka nga bagigula miliyoni 3 oba 7 nga byayogera ebyo Shamim weetaaga omusajja ne waggulya karuumu kamu ekawala oba ekazo nga kako dani omusajja akuteeka mu speaker apartment nga siiyo agenda naye kati gw'ozadde tomanyi wa musajja mubadde musula mu speaker apartment what are you chovola ba Shamim bana abakazi nga ba Donizera babasinga ba Bad Black Donizera asobola okwepika ekisajja ekikadde kiina n'enkanyanya naye nga future anoonya future ye n'abaana be ate n'agifuna okumanya abo abakazi bagezi babaza future ne gwe yazaala mu Big Eye yamala n'agamba Big Eye ono omwana si wuwo n'amufuna empapula za America weetaaga kati bamugezi ngabo ba Donishidoli abo boolaba ba Bad Black omulabo oyo muwala yali muwala nga muto mulungi muzibu naye tikesajja nga lizutowa kiro nga 5 ng'ebyo 5 Bad Black lwayagala okuzaala azaalamu oyo musajja alina future nkutwala mu bwamalaya nedda naye lwaki era onoonya abali obubi Shamim nkugambye tuli mu Uganda abatuvuga tebaagala kuvaako batuyisa bubi batulisa akajiri batukubatiya gas beyagaliza baleeta baana baabwe bali corrupt ate naawe onoonya omusajja agenda okuyisa obubi mubona abali wero onoonya oyo agenda okuyisa obubi ekyokubiri Shamim nkyali kummwe sinagenda ku basajja ekirala Shamim lwaki gwe wobeera awo kagamba what am I trying to say Shamim you don't need what can I say sigambye nti abaavu tebayina future Shamim tuyina wana abavubuka nga atunda ettaka lyewaabwe najja e Kampala n'atufukira ku bisenge bafuka bonna bajjudde ekyalo naye nga bwe yajja wano yagula boda miliyoni 3 yalaba Uganda yonna yagimalayo kwakeera n'akuba bwati era mbasanga nnyo mu makubo nga ye atudde ku boda gwe bakwana omuwala nga mulungi muzibu naye nga gwe bakwana omuwala ye ayimiridde
That is stupidity. Weetaaga omusajja Shamimu nga wookaaba bwoti naye asobola okugwira banaga munange okaabira ki? Naye gano agasajja gonna gali awo agavubuka osaana okukaba nga gali amberenge mwana ddemu ono oba abadde ne likubira ne munne ndi wano noono Shamimu mbwakaaba anti kyekugamba agagavubuka gonna gali awo gayita Swazini Garembo nze era Katonda annyamba nga baganda bange bonna baafumbirwa nze ate bwe nkyawa Shamimu nkyawa bubi kubanga nze nalumbako ku mukoddomi wange mumanyi bamuyita mukakalaawo nga makanika yakubako n'omuntu engumi n'afa nga mukuba bikonde najja bwe nti okulaba sisita wange Babula bali mu kisiibo yesumbirwa musiraamu mbwe abadde mu nnyumba ennaku 2 talina kyalya kati nenfuluma bwe nti nenvuga paka ku garagi nayimirira ku garagi yakaggwa eri awo Bukesa garagi yakaggwa ye chairman waawo oyo Muhammad Nsero kuba mumanyi Kaggwa aluddewo nnyawo Bukesa nayimirira ku eri garagi evansirifu kubanga bonna baleetawo emmotoka bagagga nenyimirira bwe nti nenvuma embwa y'omusajja ne muga mukakalo bangamba watta omuntu ekikonde jango oli musiraamu mu kisiibo noddira mukazi wo kakati obuwale wali obutwala otyo okuwasa abakazi abasatu botasobola mu kisiibo ali n'omwana talina kyakulya nakola bwe ntyo naye nga muganda wange takimanyi bonna ne bantu ate nga bamabaga bannange mutabani wa Margaret oyo nakola bwe ntyo omusajja nga naye njagala aveeyo ne mugamba akaanako mama nga ayina eddwaliro ku kizinga bakitalo nabati ne muga tugenda kukatwala ku kizinga tugenda kudda mu kalaba kolwa akawungezi yajjirawo wa muganda wange namunyumizanga Wisdom nanvuma nga nono muganda wange takimanyi nti nagenze nenkola olutalo nze natamu abasajja ababonyabonya abakazi mwattu newemba sikuinaako Luganda Shamimu nze nyingira mu lutalo nga nsanze omusajja abonyabonya omukazi that is me nze nalaba mama wa kwegamba amusa attached to women nalaba mama wange kwegamba nga buli mutunira bwenti simanyi nze omusa era nga nze oyagala mukwano gwange nkukyawe tandika okuba omukazi tujja kuba bubi nnyo oba tosola oba omukyaye mugobe oba gwe weegobe mbayina kono katumbo okula mukatera abaddawo namugamba bwoba otandika byakuba bakazi twawukanye omukazi namujja simanyi wa mulalu nnyo akupa oli omukazi yalina omukazi ng'akupa disco nze abawala mwanewunyisa ng'ali lubuto naye ng'akuba ne disco ne muga kati anti nga wakuba disco kati mutwale nga mu disco agikube omukimenga nayo omulage nti kiri nnomu ojja kulanga atandise n'ogikube waka tu olina ennyumba nnene buli lwaggulo weekend tumbiza enankani gundi ebyo biwuufa uteekaawo bikube actually teyakola okuddira biwuufa bye ng'aleeta mikwano gyabwe waka n'ateekawo emyenge omwana n'atandika atosigale waka ng'ali lubuto ng'ewaka wonyuma osinga mu bbalazi gy'agenda wenamugali ne bazaala omwana ne bazaala n'owookubiri nze saagala muntu akuba mukazi kakati Shamimu you don't need a guy abakazi kale woba okuba tolinnya kale kuba ku ngolo naye maama gw'oleeta eŋŋuumi kati gwe Shamimu omuntu akupa engolo naye gw'aleeta eŋŋuumi ataasambe kati agavubuka ago agatalina kisa kusamba kulinnya sabitya maama okitegedde kakati nga nze ku basajja Shamimu kaŋŋamba abatulaba naawe nkugambe basajja mmwe ekintu kiri bwe kiti buli mukazi yenna aba mugezi ku musajja gw'atayagala buli mukazi yenna aba mugezi ku musajja gw'atayagala otegedde omukazi aba mugezi ku musajja gw'atayagala wabula aba musiru ku gw'ayagala kakati nadde nkugamba ono Kakalaamu akola ku Simba programu ya Wolokoso oyo Kakalaamu abadde awo Kakalaamu namulabako ng'emmotoka ye yafa bwati emmotoka ne tujja bwe tusinga ali ku kkubo ngenda okulingiza mu mmotoka nga ndabamu omuwala atuyanye nga muwanvu muzibu amusinga n'omusinga mweru muwanvu museeshe oba kati ne mugamba emmotoka ebadde ki emmotoka egira amafuta yenkadde kadde ng'ayogera natunira omuwala nga kati ona byayogera ntunira fesi y'omuwala omuwala nga tali bothered at all era twavaawo bodaboda ne bakwata bodaboda ne tuyita crime katero kanika emmotoka aba muwala mulala nga takwagala aba yatandise dde okuyomba
Achoita uba. Tuyita uba. Osulawo ebiri okole kwata kwagala. Omwana atakwagala. Okuva ku manda aba expense. Baby waliwo olugoye lwe nalabye n'endujja batubanje emitwalo 7. Ku lwokubiri baby nze nno njagala kulya cafe javas. Ku lwokusatu ayagala kulya KFC. Ku lwokuna tayagala kumanya musaala gw'ofuna wabula akusaba emitwalo 15 oba 2. Ku lwokutaano ayagala genda mu sauna. Ku lwomukaaga mbwe agenda waabwe akomewo ku Monday weekend aba agenda waabwe kumba asobola kubanga agenda wa Tom. Omuwala atakwagala aba mugezi wabula akwagala aba musiru. Omuwala akwagala mu bavubuka mu asobola n'okuleeta ssente z'akola n'aziteeka naawo ne muzipulaningira. Otegedde? Ffe twatomera dda Shamimu ne tukkiriza nze nagendako ewa Sophie Gombya ne Sam Gombya nentandika obbannyonnyola asimanyi wempeeredde omuwala asimanyi banyonyonyo ne mbannyonnyola wemmala obbanyonnyola nga bona abantu nitobati balaba ekisiru. Sam Gombya n'ambuuza ekibuuzo Wisdom oweerora otya omukazi nga tomuzaalangamu. Kigamba gwe maama we taata we ne munnyonnyola nanti laavu kubanga laavu ngenda okunnyonnyola laavu ngono gwe nnyonnyola laavu ne mukazi we batudde bonna badda buto kwegamba nga byennyonnyola byonna bya kisiru. Walinga batategeera kyoyogera. Bavubuka mmwe ku bannayuganda nga we bali abawala b'e Uganda. Abawala b'e Uganda nga tonnakola kintu kirala. Their liabilities. Bamugezi. Osegedde kintu ekyo. Osobola omusajja okumanyira omyaka gy'obuvubuka bwo n'oweza emyaka 5 nga tolina kye weekolodde it is possible. Era tolina gw'ogenda kabiri. Kiringa Shamimu. Shamimu olikola ensobi n'ozaala musajja. Ng'omusajja gw'ozaddemu akutidde future wallahi Shamimu ku myaka 45 tolina gw'ogenda bigamba. Shamimu kankubuulire. Gendoza kati kale a little bit, let me be a little bit proud. For a little bit proud. Shamimu singa okeera no kale ne kibaawo n'ofuna olubuto munzi kati kangeze nkole ekitegereka sigame mu doctor wa Big Massive ngamba munzi olowooza n'ojja buzi kale n'okiwandika ku Facebook nti bannange ndi lubuto lwa Kaye Wisdom ogenda funa abantu ababa happy for you aba bagamba kale kisoboka kitya kagamba ogenda kukozinga commotion naye Shamimu wofuna omusajja nakuzaalamu nadduka n'otandika okwogera ebyekisiru ng'ataasoma nti nkuza mwana wange omanyi kale nazaala mutomu yadduka naye kandabire kale omwana wange. Shamimu ate naddala buno obwana obulenzi akakaana kagenda kukula kaweze emyaka 13 katandika okugamba taata aluwa katambule kakwate kubo kagende ewaabwe nga wafiirwa emyaka 13 ng'okalabirira. Ate Shamimu obwana obwo buyonka amabeere kagenda kuyo obwo obwana bwe butyo bwe bazadde bwe butyo buyonka soro kwata ebbere ne kaliyonka nga kalinyiga nowaita emyaka ng'okayonsa nowaita emyaka 2 ng'ebbere liringa muzindaalo guno obwo obwana bwe butyo buyonka buyonsa ttima n'okagulira ennywanto kagikuba eri obwo obwana bubanga kakwata ennywanto ne kagikuba eri obwo obwana tebuba na laavu. Let me tell you bw'ozaala musajja ngamba abawala abali eyo nadduka va ku bino ebyokweyogeza obweyogeza nti olabirira mwanawo labirira ng'obala omwana wo akulamu myaka 4 5 gende ewaabwe w'omusajja bagamba ono omwana wa Kaye Wisdom lema kuddira ssente zo ze wandiguzeemu ka poloti k'ekikazi ziteeke zonna mu mwana oyo omwana waliweza emyaka 16 tagenda kujjukira baba batono abaana baba batono abajjukira bamaama baabwe. Nze emmotoka yange gye nasooka okugula nagula emmotoka nenjitwale wa muganda wa maama wange bafaanagana yantunulira bwati n'akaaba amaziga n'agenda mu kisenge n'ajjayo ssente n'aŋŋamba tuvuge tugende wali tuteekemu amafuta onvugemu n'eŋŋamba how I wish my mom was there. Najitwalya muganda we gwe mmanyi balinga bati balinga balongo osegedde kubanga maama waffe yabonaabona naffe twali abaana 14 nagamba 2 nga bayingira amagye ne baleeta gavumenti eno nga tetubalaba nabonaabona nabo nze nakula ne maama wange nga mu nnyumba sirabye musajja n'ogu nenga obalwa kubanga ali mu olujasi
nze simanyi kibayita musajja mu maka kati nno ffe twali tutege kwa mama waffe yalwala nalaba baganda baffe bonna okuva ku mukulu Silivia kuva kwani onavawo onaddawo naye watyanga biwazaala bisiru naye era naffe muffe mulimu era abaakula bati ne babuuza mama waffe nti ewaffe wewa era ne bakwata ekkubo ne bakola ki wabula baatuukayo ne bakomawo bukomi otegedde kati bino ebintu mbigamba Shamimu n'abatulaba bw'ozaalanga omwana wo lemagamba omwana wange kamwekulize ojja mukuza aweze emyaka 2 nga tolina keweekoledde ng'obonyeebonye tolina kuwasiza bakuyonkayonka dde amabeere gali eno galinga misipi nga terina asobola kuwasa ekyana kikere kigambe njagala kgenda wa taata wange kigende wa taata waakyo kigaane n'okuggwa kitandika okugamba gwe kifiiriza future bino ebintu byakubala wabula si bonna abaana kubanga ndabyeko abaana abasinga nga tomunyonyola taata we nga yafa nani ekirala Shamimu lwaki ofumbirwa omusajja nga alina emyaka 15 si kufumbirwa gwoyagala alina emyaka 25 naye nga abeera waabo eno gisa America yagala omuvubuka nze mbaddeko mu Europe omuvubuka waaba ali mu Europe oba mu America ng'akyabeera mu nyumba ya maama oba taata we kitegerekeka ekyo kitegerekeka actually nze singa mama nga akyaliwo singa mbeera naye singa namuleeta ku nyumba zange ekisooka mama wange namulabako mama waffe yatuyigiriza emirimu Shamimu nze mpaata nfumba mama waffe alina ekintu kyayogeranga nga tulowooza atubonyaabonya ng'abalenzi ffe tufumba kamwi oyo Dani gwe mulabye ffe tufumba ffe tuwaata naye ng'ayogera ekintu kinneewuunyisa ng'agamba nti mbayigiriza emirimu muleme kubonyaabonya abaana b'abandi be muli wasa nze buno obulaba buno buli woolabanga buno mba nva ne leero gyensula nkedde kwoza nze we ngende waffe mu kyalo buli omu afulumya engoye nze njoza nebuleega baganda bange bakimanyi kati waliyo abansinga ofumba bali nga bafumbye abalenzi ffenna tugende waffe abawala bava mu mafumbire abalenzi fetu ono afumba leero ono didi nze bamanyiko kwoza nze njoza ne mama ffe yatugamba mbayigiriza gino emirimu muleme kubonyaabonya abaana b'abandi maama wange namulabako muganda wange Ivan yasooka okuwasa kubanga yasulanga kumpi bwati ne ngamba bannaye nkale nga tosobola kuboggolera mukazi ye yali maama wange kati omwana asobola okubeera singa obeera ng'oli mu Uganda ng'okyabeera mu nyumba ya tato maama wo kisinziira ng'olina emyaka katugamba 3-25 either nga maama wo mugagga oba taata wo kati nze sobola kugamba mwana wa Sudiru tulwaki okyabeera wamu sobola kugamba mwana wa Mike mukulu lwaki okyabeera wamu oba omwana wa BMK kubanga oba omwana wa Pastor Jackson Senyonga omwana wa Pastor Jackson Senyonga alina obwana oba 2 oba 3 omulenzi ogwo yapropose nze na juzi enyumba ya Jackson Senyonga eringa 2 bagagga omwana asobola okubeera ali awo nga yasolooza ebintu sente zaabwe awo it's normal na ngambe Wisdom oli mu karumu kamu wazaala omwana myaka 3 akyabeera mwaka karumu nga nawe Shamimu ojja wepankira ko mwana wange nga what future is there yagala omusajja ng'omusajja ogwo yagala one nga n'owokaaba bwoti Shamimu afiiringa ky'okaabye wabula sodi gweyogeddeko nti okaaba naye nga Shamimu ffe batukudde nze Shamimu nalina omuwala nga ne waatunula bwati ne waaba abadde takitegeeza nga ndaba nga anyize nga mubuuza obadde ki kati nga wakyuka bwati ne ndaba nga ayagala okwagala ice cream nga nziruka ne muleeta anange kakati batukudde oba kukulakula kati era ndabyeko abasajja abalinga nze nkuwa abaga kati nze nalaba oyo gundi oyo musajja ayagala vice president wa America Kamala bali batawanya vice president oyo mukazi nga campaigning omusajja yabuuka mu audience kata yasitula omusajja kata kuba ekikonde beba abasajja Shamimu atenga gye bali batono ye lwanso bangi naye lwakubanga abayaayi babiseraavu abavubuka abayaayi bano 6 pack abasiba mu swimming pool yo kimanya abavubuka baddofe be basooka okuyiga bibino basooka ne bayiga okuwuga babeera nnyo mu sauna otegedde bakola nnyo gym obunyama kati we bagwa ku bano abali mu diaspora abanyinafe abali mu diaspora ne gubula ki
omusanga ina akola obunyama amanye owuga asiba mu sauna naye nga ava eri bwasife bwayise basulanga mukaaga mu kayumba osanga omuvubuka nga yambadde nga tonjeru enkuba yatonye nga ava mu ghetto nemwe tunayingira Kampala road ng'etukula oba bazikola batya bamanye batambula balinnya but ate nosanga Sudiru yatambula naye naali bwati tafa nayo abagagga bawana nze mbwayisa wali omusajja Kavuma mugagga Muvundu yagula ne mukazi we juzi gundi V8 omusanga atambula ku myala bwati mpola mpola. Shamim abasajja abaagala abakyalina laavu gye bali olina saba mukama omukoleki naye nga n'osaba mukama omala osaba mukama naawe omulaba genda ko omugweko bugwe waka mugweko bugwe yawo kimanyi Shamim osobola okugwa ku muvubuka kale nojja ewuwe bojja nosanga ebintu engato ziri ku katebo bitya wakugulira naddayo ku buli naddamu n'alaba firimu gy'abadde alaba wali ogenzeko omuntu n'oyingira bwoti n'atandika okutegeka ng'ozze n'oba tomwagala n'atandika okutegeka oba wa muganda wo ng'ozze bwoti n'alongoosa. Those are kind of people you need to love. Nti ojja n'omufuula uncomfortable n'atandika okwekubiriza Shamim ajje that thing n'osobola okwagala evvubuka nga n'eriba teryasenyeza lyagala kiisaawo kigamba n'eriba likola lite lyonna liryawo wojjidde we lyagalira ebintu byonna ebigundi biri eno ebintu biri eno ebyenkwawa biri eno kigamba that is a problem. Kati oyo omuvubuka Shamim tokkirizanga musajja kutuyanirako nga womubalabalamu bwoti wallahi tayina kiddako. Kituufu awo wenyini wenjaga tuongeremu omuntu omulala tuongezeko eno tujje ku dialogue wabula tuongereze conversation yaffe eno tulabe ki omulala kyayinza okwogera ku lunaku kuno olwa Valentine kuba gwe Kaye Wisdom ate ono dokita oba omwagala mwegendereze kubanga alinga emitima egyakaluba dokita jangu osooka otubulire emitima gyakaluba soko dokita and Shamim jangu tulwane dokita oyo aleme kukwatako mumanyi tembereni dokita soko mbuuza akuba abakazi oba nedda kubanga alabikanga omukambwe ate nno munanga lero sokusanga omusajja oyo nga ng'ogyeko ebya sirias bino byolaba nga musajja mwangu omulaba oyo nga musajja mwangu ne kati gosobola okwewunya eno big masavu n'omusanga abogoka osobola ogaa naye omusajja bawedde ng'abogoka bogosi ng'atuukako bo era ogaa naye tubadde tuli ku kiwa okitegeera dokita tusanze okulaba ku byala nange neeyanziza okundetonaku olwaleero leero tuli ne Samimu soko yogere amanyi oyogera muko waliwo abatulaba abadda mu mwoyo tukomyewo nate era kati njagala mbere nga njogera kati sawa zo ndi makati ga abasajja abanene betugamba nti banene ababeera nga batugamba ku nsonga ez'enjawulo nange nga neesiimye nange mweba neeyanza ensonga ez'amakulu naye kati tugenda kubanga twogera ku nsonga zino nga si za politics oba kirala kyonna bula nsonga za mukwano kuba olunaku lwaliro lwabaki lwabaagalana kati njagala tuddemu tukwanirize dokita okubanga otweyunzeeko naki kyoyinza kale kati twagala tukubuuze ku ki kyolowooza ku lunaku luno olwa Valentine. Okutwaliza awamu nange neesiimye nnyo okubeera wano awamu ne Wisdom Kaye nga tugenda kubayabayamuko ensonga ezitali zimu na zimu naddala mu buno obudde oba bwa mukwano oba ku lunaku lw'omukwano nange simanyi lwaki baluyita lunaku lwa mukwano nange simanyi naye nga ekituufu kiri nti Valentine nze ndowooza Valentine esapoozi kuba nga ya buli lunaku si ya nnaku z'omwezi 14 kwanza sirabangayo lunaku nti lunaku lw'abasajja nti lunaku lw'abakyala naye mu Uganda nti women's day so naye nga in actual sense Valentine lwe lunaku ku lwange sina kalenda y'olwo lunaku lunaku just like Zarius kubeera kwekola ebintu nova mu ndowoozo y'obugezi n'ofuuka omusiru ku olwo tokirowoozamu nti osobola obeerawo n'ogamba nti kale lunaku tubali tukola tulinayo kye tukola naye leero kankoleyo akapya oba mukyala wange kankoleyo akapya kitegeeza mukyala wo aba agambye nti leero siibake waka kankolere kano olaba nga akumalira budde si bwe kito bwe kiri
baba sazo mbereke bakansobola okubeerayo nga tulina ebituzimba naye ng'ekituufu kizibu era nange sijja kiddamu olwaleero nja kiddamu Valentine eddako omwaka ogujja 2022 ngenda kikola ku research naye nga in actual sense the fact is nti Kaye kankubulire bogeddeko okusima abantu balina six-pack simanyi balina kabode no but the fact is nti love kyekintu ekiri kya munda njagalanga bwendi nange bisikkiriziganya nabyo sikkiriziganya nabyo but what is very important buli mwala yenna nga bwali aleme gitwala za decoration kanko kyokulabirako nti osanga omwala nga alina hips n'agiyita design nti God bless nti eyo design nga alina amabeere n'aluuza nti no design nosanga omusajja nga alina egufuba gwe guti gulinga gwa njovu n'aluuza nti nayo design but God had a reason of preparing to give you that wider chest meaning that when you get a lady and embrace and hug like this kiba kitegeeza that lady will recognize n'agamba this is a man nosanga omwana nga alina amabeere tagaana kuyonsa kuba nti agita design so nolwensonga olunaku luno olwa Valentine lwe lunaku ku lwange buli muntu yali badde alwegaliramu kuba dulina 24 hours